The newsroom, where untold story is revealed. Encha y'olunaku lwaleero Mathias Mpuuga nsamba agobeddwa mu kibiina kya NUP mu butongole era nga Deputy President wa Buganda Region agenze maaso n'okubeera nga alondebwa. Yeewuunyisa kibadde ate oba oliawo tekisuubirwa kubanga kikolebwa nga mukadde kaneeno. President Museveni ne State House abakuwebwa bilioni 10 za kugulira President motoka mpya nti gyavuga essaawa eno ekaddi yeetaaga okukyusiza ku mmotoka gyavuga kwoteka bilioni 3 ezogenda ku maka g'obwa President. Then ate musajja mukulu APAS agenze maaso n'okubeera nga avaamu omuwasi Alex Waiswa Mufumbiro ku byali ye Masaka ne kaakano wakyabiro janga lutabaalo. Nze Deni mugamba mutya abanywanyi abagenda mu maaso n'otugoberera beyond the newsroom tuze kutuusaako ensonga nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyewaggulu vidiyo eno soko gyempere like wogiwa like oba ogiwadde muliro ogugitambuza okutuuka kulesa kinoomu wali eyo mu ngeri yemu nga bw'eri enkola yaffe nkusaba gwata na subscribinga soko subscribing otwegateko mu butongole tusobole okubeera nga ensonga tuzitambuza ate malidaadi sana. Awo wennyini nzikiriza nsooke ngende mu maaso n'okubeera nga nkuwa vidiyo eno nga Muwanga kivumbi agenda maaso n'okubeera nga alondebwa era nga recognizingibwa nga Deputy President wa Buganda Region okubeera nga addira Mathias Mpuuga nsamba mu bigere eyagenda maaso n'okuba nga yeetikka ebitaano by'abasajja ng'era wetwogerera kati afuukidde ekibiina kya National Unity Platform akayinja mu ngatto. Ladies and gentlemen, you know that our Deputy President for Buganda Region, by his own conduct and pronouncement, has since left the party, following a corruption scandal which he failed to explain to the party, and instead of humbling himself to explain and do what the NEC had asked him, he decided to leave the party and do what he has been doing. And that followed his suspension from that position. So in light of that, he's being replaced by the Honorable Muwanga. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. All the way from Butambala. All the way from Butambala. Takbir. Takbir. Yeah. Ebigambo bya musajja mukulu amanyikiddwa nga David Lewis Lubongoya onano nga ye Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform wafudde n'agenda maaso n'okuba nga ategeeza nti ebifo bingi ebibadde tebinnaba kubeera nga bijjuzibwa ebibadde birimu abantu abaali awo ababadde bataliiwo nga okuli Mama Jore Mugisha eyatuvaako eyali Deputy President wa Western Kauteka ne Mathias Mpuuga nsamba eyali alya mu lulime ne mu luzise gwe bagamba nti asuula enkasi munnange tetutolwa kutuusa ate mu bbanga eyo notubbira. Musajja mukulu ono ategeezezza nti ekibiina kya NUP kigoberedde enkola zonna okulaba nga at least kijjuza obukulembeze bwakyo. Kankuwa ebigambo bya musajja mukulu ono obiwulire. This morning we had a very important meeting, the National Executive Committee of the party. As you all know, we've been having some vacant positions in this party, the National Unity Platform, and the President, using his powers under the constitution of the party, has appointed some people in those positions. And this morning, the National Executive Committee approved those people who are going to be introduced to you today. And may I now invite you, Mr. President, to come and receive these, your people who you have appointed, and to receive them publicly. And then after that, they will say something to us.
kakati ye Alex Rice amufumbireho ku bintu ebyagera maaso n'okubanga bitambula e Masaka byonna avuddeyo n'atutangazaamu n'agamba nti n'eddiini y'Obuyisilamu tekkiriza mubiri gwa mugenzi genda maaso n'okubanga guteekebwa mu masaŋŋanzira era nga ne bwe gwaleetebwa ku kitebe kya NUP nti tegwabeerako wabweru wabula gwasigala mu mmotoka ng'ono n'alaga nti ekikolwa ekyakolebwa kyali kituufu nnyo okuleka ekitiibwa kya Sseggirinya nga kikyatambula oba okuwa omubiri gwe ekitiibwa. In Uganda abafu tebabatwala mu masaŋŋanzira ate mu Buyisiraamu maiti tebeera mu lujjudde eri teringa zaffe z'Abakristaayo wayiso osobola okunteeka wano mujjukira nti ne Sseggirinya bwe yali wano yali mu mmotoka tebamukkiriza kujja wano naye twandibadde twagala okukola kyebanditugambye twandibadde tumenya empagi y'Obusiraamu nga tuwerekera muganda waffe ku lunaku olusembayo. Webale nnyo Mr. President twaitu okumanya empagi y'Obusiraamu kubanga ye empagi nkulu nnyo bagingambye nti sula tawujaneza teweza na dakiika 10 ate oluma swala tawujaneza muwulira ebintu gyebiri kale nyinza okubanga Oluwarabu lubongofu ayenga n'ekituufu. So we want to thank you Mr. President, we want to thank all the members of Parliament, we want to thank all the mayors, we want to thank every eminent person who was available at the great send-off of Honorable Sseggirinya in Masaka. Thank you so very much. Kakati nno abaana abanyoro oba betwandiise banyakitara banyoro batoro batabukidde Minisita Balamba Rugahalo nno yavaayo n'ategeeza nti tala omunyoro yenna oba omutoro buli muntu wava side zeeyo ogenda maaso n'okubanga yegatta ku kibiina kya NUP n'okuwagira Bobi Wine kuba bali b'emirambo n'ebigambo ebirala bingi. Bano nno bamutabukidde ne bamugamba nti gwe bw'oli ensiimi zo n'ogenda mu gavumenti n'ofuna n'ojja n'olonda abaana ku street n'obambaza ebisaati bya yero oyinza okulowooza nti gwasinga munywanyi era gwategeera buli kimu naye era sawa yonna kali kujjutuka kankuwa abaana bano abanyoro bawulire ensonga zaabwe. Mukangira sente zanyu muzirye mulye sente zaitu zomuiwa omusoro baitu muzirye mu magezi gani muleke kubaza ni mwenda kutuswaza nkaitu abanyoro ofunira abana bo mukitoro obajweze ko t-shirt bya NRM bana bafosingira obafosingira bokuba wabahayo uchipu mane twaronke ebiri bikicyala abana bali bayala so wabateka mu t-shirt zabo za NRM kandi bali ba NRM ati wayenda kusisa ibala lya NUP itwe nkabunyoro titukumanye kandi NUP mu bunyoro ekyali ya mani muno kukira nengeri yo ngwenda muhewa kabiti nti mukikube district niyo emom district mu bunyoro yasingire kukoma national platform by election as hoire 2021 so kikundu ateke kikubani kimoleka nkwena mugoleke nti ebyakubaza kusarata kubimanyi kimaisa tali wa bunyoro. Kakati nno omukyala addidde Mama Jore Mugisha mu bigere ng'ate naye ye Jore okubeera Deputy President wa Western ow'ekibiina kya National Unity Platform wafuddeyo n'ategeeza nti mukozese nnyo eddoboozi lyammwe okusobola okutuusa ebyo ate ebiruubirirwa byammwe bye mwetaaga nga bannayuganda okubeera nga mufuna kubanga eddoboozi lyo terisobola kuvaayo singa oba totulonze kaluluko katuufu. Ebigambo bye nabyo nkusaba tubiwulirize. When time comes to vote, please use your vote to represent your voice. Let's not die in silence. Let's speak. Because if we speak, we die. If we keep silent, still we die. Is there anyone here who will not die? No. And it's not that when no one knows that day. I could die today. I could die tomorrow. So why not sacrifice for the country and you die when you have left a legacy? Kakati nno President Yoweri Kaguta Museveni ne State House bagenda maaso n'okubeera nga baweebwa biliyoni 13 nga biliyoni 10 zagulira President mmotoka mpya okubeera nga yavugamu ntimbo ezo zikaddiye era atagenda kubeera nga munnanga asobola kuba nga agivuga na kulambula mirimu gavumenti gyekola mu ngeri y'emu ne biliyoni 3 zakuweebwa abakozi mu State House bagende maaso n'okubeera nga emisaala gyabwe gikolebwako. Ebigambo bino nkusaba tukwotingeko ko wano kati ninnyo nyini ddala. Obuwumbi billions 10 billions obuwumbi 10 okugulira president motoka empya President Museveni mbuzalina zikadi
yagala motoka mpya ate kati ekyo nakyo nendaba minisita Balamu Rugahara atenyi nga awandiika nti kirungi nnyo kirudde n'okulwa president w'eggwanga yeetaaga emmotoka empya for his safety bw'abanga atambula okulondoola enteekateeka za gavumenti nga parish development model n'ebirala. So billioni 10 state houses eno ate tebakomaawo nalabye nga nti beetaagayo ne billioni endala 3. Kakati no President Museveni avuddeyo n'agenda maaso n'ategeeza nti bannayuganda temuli basiimu wadde akamu n'akeddagala ku bintu byagenze maaso n'okubeera nga abakolera okuli okubawa emirembe nene mumusasulamu ekyokumuyita dikiteeta n'agamba yeetalabangako dikiteeta agenda maaso nakubanga awa bannansi emirembe okubeera nga oli atambula buli kadde waayagalira nga mpaawo n'omuwa amukwata oba amukuba ku mukono. Agamba nti era mu Africa yalisigala ayogerwako nga dikiteeta akyasinze obulungi n'okukola ebintu oba yawo ebyewuunyisa. Ebigambo bya President Yoweri Kaguta Museveni tebuhabulwa enkusaba nabyo obiwulirize. They say I'm a dictator, but I don't know how I dictate. I must be one of the best dictators in the world. The nightclub people are going, the discourse, the other church in Yanakasiri doesn't allow me to sleep. This is how Uganda is. Total freedom. And anarchy, but freedom within anarchy. So we shall not panic, we shall not interfere with people's freedom, but we shall get these people. Get them without roadblocks, without banning borders. No, we shall get them. BTN Media nze deniya kutusaako ensonga nkujjukiza nti yagala okulangana ffesimu zaffe wezyawo wansi osobola okutunoonyako ne tukwasaganya bizinensi butereevu nnyo nnyini ddala. Bobi Wine yavuddeyo n'atugamba nti temukoze temumulwaniridde nga muyimbi munnammwe okuba nti tali ku stage saawa zino. Tetumulwaniridde sigamba tetwagala mulwanirira oba okitegeera naye ekintu kyalwana nakyo kinene. And yes, to solo take our resistance and talk about this. Me, I'm not happy to see that Bobi Wine is not on stage. Bobi Wine has been my favorite artist. Me, starting music. Abayimbi banga banjagaza music. Asookera ddala Yeseku Martin. Addako ye Bobi Wine. Oba kitegeera. Era nze ndi wa Firebase nga bw'okiwulira. Fully, sibya half. Abayimbi bonna abo babbanjo bonna mmanyi nnyimba zaabwe. Fully, nti basobola odduteekawo ne nduyimba. Why? Is because I'm a fan. Naye situation eriwe ya Bobi Wine abantu abamulemesa tetusobola lwana nabo some of us, but we can try. Tusobola okwogera once in a while and talk about the injustice, and even generally I've never shied away from talking about the injustices in Uganda because we want a better Uganda. Buli munna Uganda I know kwagala Uganda nungi, whether oli wa NRM, whether oli wa People Power, whether oli wa DP, olina okwagaliza Uganda. Nze njagaliza Uganda okitegeera. Era isekendi obuli awo mulimu abagamba nti tayagalizangako industry bwe balowooza abantu nga Kenzo president wo Kenzo bwatu bwakirowooza president wa federation era president wange nange bwe mubala, but the truth is that I understand his position naye nga Kenzo oba okitegeera because also Kenzo ali ku side eri, so I can understand the back and forth oba okitegeera because on alwanirira kikye n'ono alwanirira eky'abantu. So it's a different thing. There is one person who is more of a party and a party. And a party, they do group thinking. And then you have another person who is standing for the values of a better Uganda. So I feel like buli omu ina reason here. Oba kitegeera. But for me, I'm for all Ugandans. Do you think at one time abantu bano abaaliko ab'emikwano omu ng'ayita Bobi Wine tata Eddie Kenzo gwe twogerako banaasobola okukwatagana mu biseera gye bijja maaso? I don't know, simanyi, but I would wish them to get back together because we are all musicians at the end of the day. Usually when I talk to my good friend Silver Kyagulanyi Council, he's a council, but he identifies as a musician more than he would identify as a council. Because music is love. Oba okitegeera we tutandikira, okitegeera music is sharing. Oba okitegeera music is a service. Oba okitegeera some of our politicians are not in here to serve.
us. They are here to serve themselves. Are you disappointed n'abayimbi be twasindikayo mu parliament? Oba nammwe be mwasindikayo? I'm not disappointed. I'm not disappointed. The system works how it works. You may have good ideas, but the system will stop you from executing. So system wetambula bwetambula, so omuntu asobola obeera nga azine ideas ennungi naye n'atuukayo nga abantu bajja mulemeso ze executing. Copyright law is to be amended in Uganda. Era ne president wo yavayo n'akola tweet. Era nali njogerako ne General Naraiso mu interview nategeeza nti abayimbi temuyina kusabiriza because ekintu kya copyright banaatera okikolako. Kirungi, I really appreciate the copyright thing. I wish it comes. I'm just worried of how it's going to be executed. I would love it to happen. But you should understand that even copyright can't save you. We need more stage shows. We need venues in Uganda. Twetaaga O2 arenas. Abayimbi wasobola okutegeka shonga ebyebifo babikolanga bya shonga bisobola okugendamu abantu emitwalo 3-4. Today we were talking with Ken Kalisa, the boss, and he has a grand plan for the industry. But he's here at Next Media, but he's also looking at our industry. How can he support? We need more people who are thinking like that. Gabagamboke tutaddewo tutya facilities, let's say sobola buy book shooting videos and nunch, maybe more 3D, maybe more 5D and ideas like that. Those are the people we need. We need people with ideas and plans and people who can execute. Tukoye ebigambo. Tusinkane mu mboozi endala mpitirivu nnyo ate nkyazikuleetera gwe agenda maaso n'okubeera nga munywanyo ngoberera ku mukutu guno. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.